This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Obaba Nancy Fenoctualiza okubandi Katonda asobodde okusitula edikenzo namujaza Katonda yantemera amakubo nagenda ngantemera najanga ntemera ng'amanyi kyali mukola nze omuntu gwe balowooza ndi nyina kubeera eyo nga mpeereza ku bizimbe nga poota nga kinene nnyo nvuga booda oba ki okubanga olwaleero nsobola okutuula ku high table n'abalangira kyamaanyi temukitwala ng'ekyokusaana ate it's not about me, it is for the right change. Kubanga nze nyina abantu bangi ndowooza eyo bempa essuubi kyemmanyi nga nti bakenzo yasobola okutuukawo nange nsobola ng'oluusi bandiweddemu essuubi ne n'agamba nange nsobola and one time bagenda kukikola basinge ne ku nze. I believe kuba ebiseera ebisinga butulaba bakikoze ekirowooza tekisoboka okitegeera nzesikerangako ku makya nze siri politician era temunsuubira okwesimbawo ewantu wonna ekyo temukisuubira nze siri politician naye nagezaako okudda ku ground nyambe ku bannange kubanga charity begins at home. East or west, home is the best. Ate n'empungu terya bire yonna gye ntambulidde wabadde walungi mukama yeebale naye wano wewaffe kinkakatako okuddeeka nteekewo impact. So nalaba ng'omulimu gwaffe guggwawo nga stage naye kwe tubadde tusigadde nga tulyamu nayo bagiyingiddemu osasula kanso n'osasula simanyerosi n'osumanya nema n'osasula simanyati n'osasula DPC simanyi waati at the end of the day or end of the show ng'olina okusasula URA 18% VAT. That is the triple whatever taxation. Awo nawo nga tewakyaliwo kantu naaka kavaawo tetufuna ku ssente za CMO wadde tetufuna ku ssente za CRBT wadde naye ndaba nga omuyimbi agenda kunnyikira obwavu nga nnyina okuvaayo ne bannange nga bwe twakalagana ne Shiba ne bapalaso n'abayimbi bonna ne twekwatamu twekolemu ekitole so that tugende tukomplaininga gyonna gye tulina okomplaininga tubeeko akatuddizibwa ku lw'obulungi bw'omulimu gwaffe n'ensi yaffe. Omulimu guno ogw'okuyimba gwe mulaba mulimu gw'amaanyi oba creative in general ng'ogyeko abantu ba agriculture abalimi ne kuddako abo ba construction abazimbi abaddako awo it is a creative sector. We contribute almost 15% on the GDP. Tuwagira abantu abasinga okusasula omusolo mu ggwanga abatelekozi tuba supportinga ne data CRBTs n'ebirala aba breweries teri muntu anywa nga tazina biseera ebisinga abanywa bakola ki babakakala mukku naye ng'ate we are not considered anywhere nga teri atulowoozaako ebbanga lyonna abantu ebintu bino babibaddemu naye nga byakuyomba buyombi nga buli omu avaayo ayomba buyombi buli omu ayogera bingi buli omu akola tekatisinga no ekizibu kino kye tulina osooka ne tumanya ekizibu then ne tunoonya solution kwe kusalawo nkuŋŋaanye bannanga tutuule tutandike okutema empenda how can we bargain n'abantu abo bwe tulowooza bwe tulina obagaininga nabo tubalage konsaani eno. Neebaza nnyo mikwano gyange mwonna abayimbi abasobola okuvaayo ne musitukiramu kino ekintu n'omutima ogwo balisaba mbakubireko mungalo. Wabaddewo oba nakati wakyaliwo politics mungi okusobola okutiisatiisa abayimbi baleme kubeera kimu kubanga bwe banaabeera kimu bayinza okuba nga tebali ki nga tebajja kutegeererwa oba togenda bategeera kuba baba batandise okwetegeera balina power of bargaining. Naye nga tetuli wano ku lwa bubi tetwagala kulwanyisa muntu yenna tetwagala kuleeta damage yonna twagala gatta ku nsi yaffe nga tukulaakulanya bannabitone kubanga bakontributinga kinene ekitegeera temuli mu mbeera yonna temuli mu simanya ate ono wa kibiina ki oli wa kibiina ki simanyi akola biki kubanga tulina bannabitone bangi politics tebalina kye bamumanyiiko naye tamanyi na wabitandikira tamanyi nabbi agiwinga tamanyi na bwe bitambula kati ate oyo ye ani amukiikiridde. So kiba kitegeeza nti tulina okuvaayo tuteekewo ground esobola okufevalinga ffenna si bwe kiri
naye nga tetusobola giteekawo nga tetubageniza bantu ne batandika obiteekamu embeera ey'enjawulo ne babyogerera bino ne babyogerera biri teri muntu yenna gwe tusobola kusaba kintu kyonna kitukwatako nga si gavumenti kuba gavumenti yetwala eggwanga lino gye tusobola okutuula nayo ne tugigamba lwaki kino kingi lwaki kino tetukirina lwaki kubanga bwe bakola policies ate gwe otugamba tetugendayo kitegeeza oba totwagala si bwe kiri tebiri mugamba mbw ate era ebbanga lyemuzze wano okujja mu session tetulina lunaku lwe twali tubagambye nti muwagire gundi oba mwagale gundi oba mukole ki buli omu alina choice ye mu Uganda wano batongoza gwali mwaka ki buli muntu okuwagira ekibiina kyayagala aganaga gwali mwaka ki 95 ne bagamba buli muntu akkirizibwa okukola ki so naye ate bwe bibanga waliwo embeera eyo wekanaguli tudisaguli buli muntu netujja tukuŋŋaanya netukulakulanya eggwanga deni gwe nogenda nokola byokola ki eyo embeera kati yavaawo abantu bakambwe buli omu avuma buvumi munne onayo tekyali muntu asobola nakutuula na munne ne bagiwinga points nti kino okiraba oti ogenda olinga bagiyita gaali ennaku zino ngaoli akuyisaamu eggaali naye awo twatuukawo tutya kitegeeza Uganda tugyerabidde tuli mu confrontinga selfish interest omuntu bw'obeera ng'oyomba buyombi toyina kintu kyonna kyoyinza kuteesa nekiwulirwa bane walukaga yayimba n'agamba nti n'oluyimba lwoyimba ng'omaze okutaama kizibu nalw'okuwooma you cannot oyomba olekanira waggulu oba ogenda kuteesa ki si bwe kiri enzo okukeera ku makya nembeera nga mpagira Museveni si kibi banange kibi si kibi osegera naawe okkirizibwa okwogera gwokola ki gwagala naye nze okusinzira ebintu bwendaba bitambula nyina etteeka erinzikiriza okuba nga gwe mpagira ate kati naddala bwe kyatuusemu okuba nti naffe abaana b'abanaku atusembeza nagamba kale namwe mujje tuwulire kati ate mwagala nnyo kati ate nkola ki naye ekyo kyange gwamanye nawe bwokola ki gwolowooza ebintu bino muleme nenze osegera ebintu bino tuleme kubimikisinga naye yonna gye tutambulira ng'abavubuka toyomba buyombi kubanga abantu abiseera esinga abali ku ludda oluvuganya nabo balina points zaabwe ate entuufu era bwe baba bagiwinga olaba nga balinamu points entuufu naffe olumu ze tulaba naye eddoboozi olireese liri waggulu oyagala kulwana n'abantu abantu obawemula abalala tebakola biki teri agenda kuwuliriza si bwe kiri ffe twakkakkana ng'abayimbi netugamba katugende tuteese ne gavumenti maybe bwenaabeegaanye awo tunaasala eggezi naye bwe twatuula nayo neewulira ne batuwa obudde ne tutambula tewaliwo sitaani yenna bannange si bwe kiri si bwe kiri tewaliwo tabbu yonna tewaliwo mutawaana ne batuwuliriza ne batandika okuba nga basumula kimu ku kimu kubanga tuzze nga tuli hambo nga tuli kaamu si byakulwana si byakuyombagana abantu abo batuwuliriza era wenjogerera Pulezidenti Museveni yansembeza nanteeka ku high table nsobole okudiscussingira creatives esobole okuba nga bafuna aba movie ab'obutabo aba music basobole okuba nga eddoboozi lyabwe likolwa ki senga twali tuyomba buyombi byandituuseewo badde nsaba kano akakodyo ffe ketukozesezza nammwe mu kategole zammwe eyo yonna gye mukolera mukakozese bye mwagala bijja kufunika bijja kusoboka naye ebintu by'okwewemula buli omu awemule munne tebigenda kukola kubanga en Africa ffe tuli bantu bansonyi omuntu ajja kutya okuddamu naye ng'ataakoze eki ng'akubuusa so ebyokwewemula ebyokwekola biki tubiveeko tubeere ba intellectual ng'ovaayo n'oteeka pointi yo ku ttego buli muntu n'akola ki amaloboozi gamu olumu malungi nnyo naye gaga n'obulirwa lwa nsonga mugaleeta muleekaanira waggulu so nze ng'omuntu nsaba buli muntu yenna aliwa anansangira Pulezidenti Museveni eyo omunneebalize okubanga ne geto yagijjukidde sigenda kubalya mulukwe nze ngenda kwogera ekyo kyenyina okwogera ew'omukulembeze tusobole okuba nga buli kyetwagala tukola ki nga tukifuna nze nkimanyi kijja kusoboka kuba bikoze eki bisobose ffe twesiba ku copyright no naye wembabuulira amazima tuyinza okuyingira Christmas nga kyekirabo kyebawadde bacreative copyright no kuba wenjogera omukulembeze nazemu n'atuwa weeks meka tuddeyo tutuule tuteese tulabe ewabadde waliwo obuganye kuba waliwo obwali buganye nga tulina okubuteeseza wamu ffenna natugambye tugende tubuteeseze mu State House
bwe tuba tubutuukiriza ate ekole ki egenda kuyita copyright law ne copyright law eno ebedde mu kolido bakulu baffe basaamu n'abalala bagirwaniridde badde yagaana lwansonga abantu badde bakola ki bayomba buyombi naye bwabaawo ebyokuteesa kitegeeza tutaddewo ground ennungi data points zo nange nendeeta ezange ne tulaba ani asinze ekintu kye nekikola ki nekikolwako baleesa batwagala nnyo ensi yaffe kubanga ensi yaffe yeri very different ku bantu abagikulembera waliwo abaaliwo waliwo abaliwo bajja kuvaawo wabeewo abaddawo ate nga abanaddawo oluusi bye mwe abali wano oba sigga oba omwana oba kojjaawo oba omuntu gw'oyagala naye omutemedde otya ekkubo okutuga okuba nga tutandikira wano ne tugenda mu maaso so si kusooka kuzza ggwanga wansi bwe ate tulikomyewo naye nga tutandikidde wano buli alina ekirowoozo ekyo weekubireko mungu ntwala kakisakano okwongera okusiima abayimbi bonna kubanga bakubiddwa baboogeredde ebigambo bagezezzaako bagoba ku nsulo naye omuntu akugoba ku nsulo aba ayagala ofa ennyonta omuntu akugoba ku nsulo aba ayagala ofa eki ennyonta nemwebale kulemerako nemutambuza ekintu kya UNMF nze siri mumanyi nnyo bingi byesimanyi naye buli creative yenna ali eyo ng'olina ebirowoozo byo bireete twongere ku kyenyina tusobole okuba nga tuyamba industry leka omukisa guno tugukozese buki kisobole okuyamba omwana n'omuzzukulu leeta ebirowoozo byo bingi byesimanyi nga mwe mubimanyi mubireete munyambeko tusobole okutuusa eddoboozi bye tulina okufuna tukole ki tubifune kubanga obumanyirivu bwemulina bungi ate nze oluusi gwenyiza obutamanya wali nange nyina byemmanyi bwe tubigatta tugenda kutuuka wano tebiri mu feeling wano ku jam session ku UNMF mikono twajigira tutulinga Jesus jamu nga bwokola ki nga bwoli don't politicize era abayimbi bemuwulireyo nga boogera ebigambo bingi mubagambe ffe tetubalinaako obuzibu they are very welcome this is home they should come and feel at home sibo kiri ffe tetulina buzibu bwonna na muntu yenna wadde n'otya tetulina tabu lwakuba the only difference tambulira mu Uganda yawamu twagala okutambula nga buli muntu alina freedom ye nga buli muntu awamu n'ekitiibwa wano ebyokuwemula tebikola ki tebiriwo era temubuulirangako si bwe kiri so nze neebaza nnyo President Museveni okuba nti nno ajjukira abantu nga nze n'agamba nabo mubaleke ebirowoozo byabwe tukole ki tubiwulire bw'abanga atandise okukola bw'atyo abantu nga nze tugenda atambula naye ng'ate mukama bwakola ki si bwe kiri badde nsaba ntwala kakisa kano naleme kwogera nnyo nzizeeyo muzindaalo eno munyumirwe mpaka ate bwe tugenda okuva wano abayimbi bakyali bangi bajja bangi weebali this is a day to remember because at least finally mukama atuyambe netusebera ku ki mukubireko amooti mungalo amooti si muntu mutono mwongere engalo amooti nelda waffe amooti mukwano gwange amooti lwakuba nti mulaba agira ato naye omu ku bantu abasinga okwogera sense baba tandika okwogera kubanga twatandika jam federation eno naye ebirowoozo bye nga byamaanyi ate nga teyeetiitirira sebo mukama wange wano wetutuuse nkukakasa twali ew'omukulu natugamba copyright eyo tiki ekifo we mubeera tugenda kumakinga sure nti kyamu tugenda kuzimba regional studios ku buli sub region oba buli ziri 19 agenda kuteekayo professional studios ng'omuntu okuliko ow'ekalamojja tamala tekujja eno okufuna kisinga ekyokubiri natuwa 5 scholarships tutwale twerondemu abantu 5 abasobola okugenda ne basoma engineering ne basoma ebyenjawulo okusobola okudda ate tugende mu maaso nga tulina abantu abayivu abamanyi eyo naye ofa n'akola ki n'agituwa ofa endala yatuwa ki yatuwa ebintu bingi olumubiyinza n'okwerabira yatuwa ebintu bingi then atuwa n'ekifo n'agamba kati ate mbatadde ne ku ttebo mujje eddoboozi lyammwe liwulirwe nga mwetuukidde baganda bange twala akakiso bagamba nti kati tuli mu kiyungu si bwe kiri ekyo mukyongereko kyongereko nzikirize ntwala kakisa kano ebuganda wange amooti abeeko kyayogera mbadde nsobola nkosa come and say something also come and say something ne bwe kaba katono nnyo
Come and say something. Madam President, you want to rest or to chill, or you want to say something? You want to chill. Chill. Maneka tumanya. Mutukwatidde tusooka tukukwata mpola tukukwata bulungi. Saagala mukolo gubeere gwa kwogera nnyo tuso tugenda kwogezaako abantu batono then tusobole okugenda maaso because it is a night for entertainment. Njagala buli muntu ali wano oddeyo nga kyojjukira entertainment si bigambo bingi. Tukoma ababuzeeko nga yaze ku kiringa ali mu muudu ya ku kiringa. Abantu baagala obabuuzeeko madamu. Katumalirize wano ojja kujja obabuuzeeko ne buweevi nga buweevi nsi bakwagala nnyo nze mbeera nabo wano so kyenjogerako nkikolaze. Abantu bano bakwagala nnyo nnyo ate abantu bano batuwagidde nnyo jam session eno ebaako abantu nga bw'obalaba. Okitegeera these people batuwagira batwagala bane mwongere mweguleko mulungu. Thank you so much. So ojja kufuna akadde okubawo nga abakulu bange bamaze okubaako kye boogera then nawogere Uncle Sam ndoza kulota neyanzeege